waliwo luyimba lwali lwa Dani Mugula yalikubanga 7-8 7-6 ebigambo Kenzo beyogedde byonna nga Dani Mugula yabiyimbako bw'oluteeka mulubiddamu buzzi era izo gamba yalukubye eggulo nga amaze biwulira ontegera kye nkugamba nze nyiza okubuulira ekintu kimu Kenzo ayinza okuba takola research emala ekituufu abayimbi bagagga abakadongo kamu so Kenzo akasente bakambule federation tulabe kasi naye yali akubya award zao zibi itizani za award weziri sinamu wakanya n'okutuma kwesikuwakanya naye dira akasente kambule federation labe kubanza nyiza nolowooza ate federation ya musala kakati musical ya musala amanyi nagenda mu byobufuzi wadde yinzo ba yamuwa sente ate ze yali anonya mu naye gwe dira kali yayo jambule federation ebyobufuzi olabe asigaza wakasente chokate nga yakyegeraageranya ku bano aleme genda kubeema bega musika wennyini omuteeke wabadde ayina okubeera atya waliwo naye batambudde nabo okugeza nga lutalo alowooza benkana simanyi bajjira wamu naye lutalo yinza omugeraageranya ku Kenzo mu bugagga ulira lutalo yalime yeruwero yotana amala sikulima bulimi omanyiza apartments zayina oshuulira naye kuba yesi wa social media alina mu katachi kakadongo kamu lutalo asirikira ebintu toyinza kujja toli musanga nga agamba nti mugagga oyinza lutakyulyako obulamu bwe bwonna kakati oyo mujjeeko kakati ate waliwo Kenzo gwe yasooka King Saha bebalemukko ate ngo bano abamu bayimiridde ku music kyeky abatuusiza okukaaba amaziga tebako nga Kenzo ngamba nti waliwo wakadongo kamu gwe yali asuzizzaako bw'aba nga tewali gwe yali asuzizzaako oba aliisizaako oba gwaliisaako ategere nti bagagga naye Kenzo ayige kye bayita nti omuntu akula nga bwe nkugambe nti sebatta bukyanga ayimba Saamu wange emyaka 48 kwana mu 7 bw'aba yayimba Saamu wange emyaka 47 akitegere nti omuntu bwakula bwabeera si bw'aba ali bayinza n'okukaaba kati nti tetulina ssente kubanga siyo batwe baali bayingiza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 da final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Of course olunaku olwaleero ndine nnamba emu Iron the Press teyajja ku Monday naye n'asalawo agituwa olunaku olwaleero olw'ebizibu bye yafunamu awo ebiteebereka nga tasobola kubeera nga ajja ku mpewo nga bulijjo sobola obuze kwatulaba nnamba atwana batuwuliriza banaye ku Monday sajja amanyi munnange ku Lwokutaano naina munywanyi wange bamuyita Kenny bali bamuyita Kenny kati twali tuva bajita kola ba bwe bajja twasoka ne tugenda
ku missed call kubayita etuva ntujja kukola bawo nga tulina mikwano gyaffe na nyiniyo kale tukawo ntuka tugende kuliga sezana tuba tusimbula ne wabeerawo anko waffe yatuuka mukwano gwaffe mutanko Judy ane tuga kati oli bambi alikyaliwe nnyo n'agamba sinza kuleka anko Judy wanajja nyiiga anko Judy awo n'atuwone kuzidoola anko Judy top mutumiddeko nnyo n'atuwone kuzidoola ne tweyongerayo bwe tweyongerayo kati oli n'agamba nti nze ngenda basanga kuligase kansoke mberebereko ne anko Judy wano deni ngenda basanga kuligase ko ffe kale tuka kuligase ne tubeeraawo twabeeraawo ne tuvaawo kanze ne mpulira nga kwenda nga kanzire wakanebake kati nva ezana bwenti nayitie no kajansi nkwate ku lupya n'oludde munyonyo Entebbe Express sanga n'abantu nga bakunganya we kajansi wenyini ku laawundi gwe omwana gwe nayitambula nga bawani agikubyeyo anaavaayo oyo nimuga tugenda beto memoria mu Ntebe Road shwe etuzaako tuba tutuuse waka nga tugamba nti ate Kenny afudde gwe mbadde naye ati afudde kigutubadde naye atugenda nti agenda tusanga nti abadde ajja emmotoka agikubye ku laawundi emwe ekajansi yemuyiseeko negenda awo mu lunyaawo mu mazzi ge gamutta yabulirayo ng'awedde kyali waffe twamuziise gayazeeyo naye Katonda mulungi abantu bamuwerekedde abantu bonna mwabwerekedde anko Judy bambi webale nnyo webale eddaala byonna bye wakoze era nsaba Katonda akuwa ekisinga obulungi kubanga ng'oli bwe yayogera kyekyasinza okunsanyusa ng'oli bwe yayogera nti sisobola kuleka anko Judy wano ajja kunyiiga nagenda nze tuuka ku mochale kwa polisi omulambi yagutwalirawo nga anko Judy yatuuse dda naye buli kimu yakikola okuva ku Lwokutaano mpaka twamuziika ku Mmandi buli kimu yakikola abadde mukwano gwange nnyo nga tutambula ffenna nga talina kibeera bambi Katonda bwatu ffe Easter twagiyisemu tuli mu maziga ffenna at large tewabaddemu musanyufu naye nsaba Katonda yalisa abaana be omu abali mu P1 omulala tanatandika soma nsaba Katonda omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisensi wetu bwebeera munnayi era oyinza gitunuulira ne kusobera busobozi volaba kumande nakunoonyako nombuulira nenkunoonya wiiki yonna nga sikulaba ku kitimba neŋŋamba nnono alekaliwo ekikyamu ekikyamu kinene nnyo ene Katonda omwoyo agumuzi abantu mwenna abatoba n'abatuwuliriza buli muntu alina waatudde awo nga yagatumira kintu nga tosituse genda ku Play Store yo o downloading app gye bayita Kibuga it's online shopping osobola ogenda n'ogula ebintu ku Kibuga ne babikuleetera mu Central tukuwa essaawa 2 mu nnyanga ebintu bituuse bw'obanga oli bweru wa Central tukozesa essaawa 48 kyokka ate tulina n'ekirala kyonna kyo odalinga tukiyina naye tulina n'ekirala nti wetukuleetera ebintu ebyo gwe n'olaba nga si gwe mutindo gobadde oyagala tukuwa essaawa 24 ekintu ekyo okukizaayo kyobola nti tuleetera ddala omutindo gw'oba oyagalira ddala genda ofune Kibuga buli kimu details zonna kweziri ajasinikiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera nga asobola okuyambako asomeddwa gwe buli kizibu ky'olina nga woowulidde akalango mukubereko ajja asobola okubeera nga akuyamba ate Lugave Habo Cough and Flu Syrup gwalina emimiro nga gikusiiwa senyiga tawona ekifuba tekikutuka kiraakiira akozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup of course nga kwotwalidde ne senyiga olwo olutaggwawo sinuses kumaca Lugave Habo Cough and Flu Syrup yajja okuyamba ate gwe abaalidde ekyokulya kyonna bijanjalo binyeebwa nogamba olubuto lukuzimbye alusa ne zikuyitaayitamu awo kugamba bugambi kozesa Lugave Habo Ulcer Syrup gwe nafuna bloating afuna heartburn gwe nawe nange embeera ya byakulya nga naye olubuto lukutawaanya oyo byonna Lugave Habo Ulcer Syrup yajja okubeera nga akuwonya ne gas oyo akujjula mu lubuto bakasi wa National Drug Authority era basangibwa mu maduuka gonna supermarkets drug shops ne clinics wonna mu ggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja
webatunda ebintu by'Abannayuganda Lugave packaging ya mutindo atuukawo. Iron the Press olunaku olwaleero ndi n'ennamba emu era tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo. Of course tabadde bulungi ebitalo biwulidde bye yayitamu. Tugenda kuba tukubaakubamuko just week ogitwala. Leka tutandikire ku Eddie Kenzo Musuuza. Eddie Kenzo yavuddeyo ku interview mu gy'abadde akola ne Sendi. N'agamba nti abayimbi abakadde bonna aba 1990s tebalina kye beekolera, tebalinaayo kantu konna. Okujjako abayimbi abasinze okuba successful mu Uganda be bayimbi b'ekyasa ky'enkumi 2000 kudda waggulu. Backlash yabadde nnene nnyo era omwe mwagendedde ndowooza mwegyo emyaka baali bayimba nnyo kadongo kamu. Kati ne bavaayo ekyatuuse okuleeta abasajja abakulu ne bakaaba n'amaziga nga bagamba ate yabakozesa ebintu ate n'abasasula. Kati ate kwagasso balangira obunaku n'okubanga tebalina kye beekolera. Debate nejja abayimbi b'ebbanga liri ne lino ani alina ke yeekoledde era success y'omuyimbi tugirabirawa. Nambe okulembera ekibiina so awo tuba tutandikira. Akati ngenda kubulirako ekintu kimu. Mu kwogera olina okulowooza ebitundu 8. Wabula ky'ofulumya ku lulimi olina fulumya bitundu 2 ku 10. Naye ng'omutwe okalculatingisa 8. Iyo yabeera omwogezi omulungi. Okalculatinga amangu nga tovuddeko nti Zanero yanvuze n'antwala we saagala naye okalculatinga okulaba nti kino kirungi oba kino kibi. Nze ng'omuntu Kenzo simanyi ba statement yadagala okuta oba ira gye badagala okuta gyatatuwadde okutegeeza n'agifulumya bubi. Naye wabanga yeeyo ekyo kikyamu. Zanero ebintu bya mitendera na myaka kankuwa ekyokulabirako kitawe yazimba ennyumba nejjajjawo n'azimba. Otunulya kati yajjajjawo n'ogamba ono bayali azimba bikinga we yagizimba yali tegambika. Ngira n'abagizimba baali ab'amaanyi. Boto wotunulya ne ya kitaawo nga kati gye yazimba ogamba naye muzeeyi naye okola ki yazimba nga kati abantu bazimba zibokisi. Okiwulira mu mirembe gino gye tulimu era waliwo n'abaana bafe abayitundu ya zibokisi zino ze tuzimbye naye bano baali bazimba biki nga wate ba architecture abalibeerawo abakulu ba pulaani nga babawa birala nnyo. Bazimba batya kati eyo bazimba birala bazimba butiko. Oba balizimba butiko oba balizimba biki kakati wanda wange byokuzimba ebiweddeyo. Volkswagen we yafulumira ng'agigula yabaaliko era we twagulira kawunda eno esooka hali ya kawunda esooka ddala eyo ebisatu ey'enkumi 3 eyo ogitegeera. Naye buli lunaku ne baleeta ki naye kati buli kanaku zifuluma. We twafulumya kawundo eno new model etali hybrid nga tuyise kwa hybrid endala eddako ne tugamba ziweddeyo baakoze ate eno bakagifulumyako endala nga 6 nga 4. Kyekitegeeza nti buli kanaku abantu bakola ki bayiya era n'ennyumba gwe bekuzimbula bange ebiweddeyo bajja fulumya endala emyaka gyabwe ogambe Zanero yali azimba biki. Okiwulira kakati sikenju kyamulema okutegeera. Waliwo oluyimba lwali lwa Dani Mugula yali kubanga 7-8-7-6. Ebigambo Kenzo beeyogedde byonna nga Dani Mugula yabiyimbako bw'oluteeka mulubiddamu buzzi era izo gamba yalukubye eggulo ng'amaze biwulira. Ontegera kye nkugamba. Nze nyiza okubuulira ekintu kimu Kenzo ayinza okuba takola research emala. Ekituufu abayimbi bagagga abakadongo kamu kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Kagereze ku Sebatta yalina amaka enajja nankumbi ng'ayina amaka ekajansi ng'ayina najja nankumbi ng'ayina ekajansi ng'ayina ekitende ku luguudo lumu lwa Ntebe Road ng'ayina ekyengera agayina ku Lwemitiyana. Okiwulira ng'agayina ku Bombo Road agayina buli luguudo wamwe luyingira Kampala ng'ayinako amaka agatali gamu. Amaka tekitegeeza mukyala
enju n'omukyala era abaana balina sajja beddanga baali ate nawaatayina mukyala ng'ayina amayumba agamu gabangamu bapangisa kati oyo yese batayiko mugereza genda awo Kabuusu owalizi w'ofiisi ze apangisaawo genda wolabe obuuze wawe nti ente ne bweba ekoze tesobola kukogga neyenkana kamyu oba mbuzi mbwe ente yefaanana embuzi yenkanye n'akabuzi tekisoboka kati Sebatta kamulage nti abayimbi bali bajerega ate bamusinga nnyo Sebatta bwe yakuba ekisabo kye Nakivubo yakikuba ebyuma byonna bibye era owedda mpulira nnyo debate nga bagamba abayimbi bedda ng'okufuuka omuyimbi nti gwe kamiliyoni wabanga n'emmotoka y'ebyuma ne yatwala abayimbi bo ng'omuyimbi ayimba omu naye bana bajja batabanya nakuba gita muyimbi najja kusonga tasobola nakwekubira gita yonna nga bw'ogiraba ekisawe kye Nakivubo ng'ebyuma bya Sebatta omuntu ogwo siriki event si yiye kati Sebatta ye muntu abaddeko ne bondi z'emmotoka eziwera etali ye muzibadde nga 2 okiwulira nkugereza ku Sebatta yekka nti olwaleero Sebatta mu mbeera eyo yonna gy'alimu gwe gy'olaba ennene oba entono si mwavu naye soka weebuuza Sebatta alina emyaka emeka yakuba Saamu wange ye alubamu ye yasooka mu 79 ku 8 okuva mu 8 okutuuka kati gibe emyaka 46 kitegeeza yafulumya alubamu yasooka nga tonnazaalibwa kakati olwaleero gwe gweoyita omwavu naye ng'asobodde otutuuka na wano ng'embeera gy'alimu yeegombesa si ogamba mbu nno muki ate n'ebintu by'alina gwe ne bagamba bugambi kakati oyinza okugamba nti nno mayumba naye Sebatta we yazimbira ennyumba ezo ze zaali ziriko n'ebintu by'ebigula ebyali biriko era n'okwata property ya Sebatta emu weeri n'ogakenza ogula bwayinza obutasobola mangu ku ssente ze batundawo kati ontegedde kyenkugamba kati oyo naggwa nalabye waliwo Faluku omusajja gwe yayinterviewinze bamuyita Namulanda abatamumanyi ekyamutumisa Namulanda kankikubuli olwaleero Namulanda we y'omu ku muntu abali basingawo ettaka Namulanda Entebbe Road ku Ntebbe Road ne batuuka namutuuma ekyalo Namulanda oyo namba emusi omwe twali wano ng'asibye siteegi awo n'emmotoka nga 3 fuso ez'ebyuma yoyo nakirabye ne ngamba Namulanda ono nalimula era omusajja asiba ku lunaku olukulu n'asiba gadeni eno ebyuma nga yiyi era kamala okubulirako ekigenda okwewuunyisa ku musajja oyo ye bw'apangisa abayimbi ne waba bisaliddwa teri ayavudde Namulanda ng'abanja otambula naye naagala tugera tambula omwezi mulamba bonna ng'abasasula alina zi forex bureau bw'onoowulira agamba nti asiba kenzo nga walinnyo ekigere yateekawo omutwalo gwa ddala naye aguteekewo balaga gwesinga okuggwako kuba zina ezi forex bureau y'omusajja gw'olaba kitegeeza alina bizinensi nga sente zennyini zezikola sente si bino mbw ate nayimbye oli bwamala nga kugamba ekigambo ekyo nti nnyina abaana 10 toddanga bamubuuza kyayina ne wagamba nnyina 3 ne wagamba nnyina 2 ne baba 5 oli wagamba nnyina abaana 15 toddanga bamubuuza nti wazimbawa bw'aba yazimba Katonda abamukoze eki abamukwatiddeko abaana 10 ne bagamba nti muzeeyi tumweye emitwalo 5 buli wiiki 2 buli mwamu ye 5 baba kwa miliyoni 5 kitegeeza omwezi bakuwa miliyoni 10 abaana 10 okumanya tobageraageranyanga okumanya tobagiranga n'oba ku baana 10 waweerera mwana oba 3 era oba birodi oba loodi n'oba abawera bakomya mu P7 sente z'obakozesezaawo ziba mpitirivu Namulanda weza abaana abagenda mu 2 nga bakola mwe mutieni abagenda 10 ago nga balinayo emirimu Namulanda alina ssente n'obugagga obw'ensibo
n'obuliddawo ne bwali bavuddewo kubanga ayina ebintu ng'ogyeko ebintu ayina abaana ate abaana bateeketeeke abaana 10 abazzukulu 11 abazzukulu abookubiri ayina 9 teri yali agenzeko ku poliisi ebyobugagga n'emikisa bano 10 be balina tosobola bigatta ng'ayisa abaana be n'abazzukulu ontegedde abaakubasyo nyina omusajja gwe mmanyi bamuyita Erikadi wembalala eyo twali twamukazaako baali bamukazaako abaana katale nga bamukazaako ekigambo nti Erikadi nannyini nsuku twabanga tugula emmere ye amatooke ge nga tetugagula mu nsuku ze agatema n'agasomesa zitipa ze ogasanga waka olamuliza tolinnya mu lusuku lwe olamuliza waka era wekulema nga atumye omulala naye yali atunda bulungi nga kizibu kyakulemwa ngera bw'oguliwo Erikadi oba otosofuna ku kasente kwolwo kati mwami Erikadi oyo yali yazaala abaana 11 ng'omu ye yalimu okutikkirwa nge bakayinawo diguli 10 nga naye muyimbi w'akadongo kamwe yali musajja nga mulimi ng'alima nsuku ku matooke naye ng'alina nnyingi nnyo twali twamukazaako nannyini nsuku olunaku lumu Erikadi yagenda mu kkooti nga bayowoza ttaka bamubako ettaka ne bagamba muzeeyi watobitegeera katukuvuunulire oliwadde tuyinza n'okufunira n'aganza temutawaana nze nyina abaana bange bagenda kujja wano banzivuunulire Erikadi yaleeta abaana be 10 nga bonna bayina diguli ng'ayinako badokita 3 ayinako baloya 2 n'abalala abasoma ebyenjawulo abaana 10 ne batwalaga nti kakati mwogere ntegeere bano be bazivuunulira 10 bonna we yabayita ekitegeeza Erikadi waba alina 10 n'atuuza ekyalo kati ate Namulanda agenda atuuza eggwanga diguli 10 era yali annyumiza n'aŋŋamba ayina gwe yansongeramu yatera okubeera awe wakawaka nga bugulu mukitwalaga ye yagaana oyo yekka naye nga diguli 10 aziina ewaka kyengezaako okulaga kiriwa nti n'abaana bennyini oyo Namulanda yalina yo investment esooka kya bugagga ate naye yabateekamu wagamba nti abaana be 10 tewali yali atudde wadde mu lukiiko lwa kyalo wadde polisi kitegeeza kimu yabateekamu Namulanda kyeweewuunya kankubulira ekisembayo mu bandi y'abaana bamu be bakola nze nalaba Fuso wano 2 nga ziriko Namulanda 2 oba 3 oyo omusajja nga ziriko ebyuma toyinza namugerageranya n'obugagga bwaliko toyinza bugaya nti Kenzo yali abukoze eki kakati omusajja alina abaana 10 gali togenda nko ku polisi gwoyina bameka bayinza nokuba babeera ku mulirwano okitegeera nga gwoyina omu oba 2 naye nga nabo embeera yaabwe byebyo kakati ekyo Kenzo yakoze eki naye Kenzo alina obunafu bwe mu kwogera wano tulinawo abayimbi nga si balungi nga bakotta emizinda lwakuba abayimbi bawano bampaka wano tulinawo abayimbi nga okuyimba ayimba bulungi nnyo n'ennyimba zitambula naye wakwata omuzindaalo nga si mwogezi abyonoona bwonoonyi abamu ku bo ye Kenzo okitegeera ayimba bulungi naye wakwata omuzindaalo avuya abamu ku bayimbi abo ye David Lutalo ayimba bulungi nnyo talina buzibu naye David Lutalo wakwata omuzindaalo agezeeko okwogera obwogezi amaliriza akoleddemu ensobi olumu ayogeza busungu nnyo olumu ate nga yalibadde mukakkamu nnyo okusinziira ku kyayimba waliroozeza nti ayogera kawookeere so bw'otunuulira abantu bano ebigambo byabwe nga boogera kati nze ntunuulira Lutalo ayina akasajja kammaneja bakayita Kijambo kasobola okubeera kakakkamu mu kwogera ebigambo mu butuufu bwabyo era yalibadde akozesa omuntu oyo okwogeranga ebigambo by'olwekibiina Kijambo mumanyi ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority sajja mugezi nnyo era kizibu kya muvuga nsobi yalibadde yamukozesezza dda nga yasigalidde okubanga yepyala wa Kenzo yalina okwogera yalina okwasaganya ebintu ebiwerawerako naye kasita ogamba
nti nze muyimbi nze nja kyekolera kakati Kenzo ebiseera bisinga obungi akola ki kankwachi okulabirako ennyimba abasajja abo ze bayimba okkiriza nti z'amaanyi oba tokkiriza z'amaanyi kati bw'omaliriza ddira ennyimba zaabwe bonna ddira eza Kenzo odire n'ezaabali ozambule endongo olekeko lyrics zokka olabe kyosigazaawo jaka endongo kuba ebimu ku byobugagga by'omuyimbi n'ennyimba zibaamu yes wobala ebyobugagga nti olina emmotoka olina ennyumba nina n'ennyimba kati zambule endongo ogambe nti naye yali ayiiya atya ogenda kuwulira nti yali akubirya bukubirizi saagala nakiteebereza ng'oluyimba lw'omuyimbi w'ennaku zino teruliiko ndongo basudde yali ku kufa kw'omugenzi Kasozi Sebata n'amugamba naye lwaki toyiyayo oluyimba olugatta abayimbi basudde n'agenda n'aluyiya oba wali oluwuliddeko lutya naye we yalutuuka oduyiiya ayina ebigambo bye yateekamu kuba yali emusuubiza ente bw'aluyiiya basudde yaluyiiza ennaku 2 era basudde w'aluyimba mwalimu akagamba nti olw'okuba yali emusuubiza ente n'amugamba wannondobamu mu balabi nga tukaabira ono Kasozi era nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo 2 n'abimenya n'agamba nti olw'okuba yali emutuma ente n'amugamba nti bwebanga teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu fundikira nsala bulago nkuweeko naawe ate oluyimba n'agenda odufundikira ng'abaka ekisongo bulaga abujjako ku nte naye ng'amuwako kasupu ng'awuutako naye yannyonnyola abayimbi n'agamba nti abayimbi abalonzemu ebika ebyo yannyonnyola ekisooka n'agamba nti waliwo omuyimbi nga ye byayimba si byamakulu naye nga bambi anyumisa niwobeerawo ekika ky'omuyimbi omulala ayimba n'akola ki ssente yabula ayagala yejjulize nga si byamakulu n'okunyuma tebinyuma naye ng'ayimba okiwulira kunoonya kasente teyalina na kitone n'abaana wabeewo n'abayimbi ddala nga bo naye yeeteekamu era yalimu abakola oluyimba ne balujja ku ntono ne bamala ne baluteeka ne ku gye balufundiikirira nannyonnyola n'agamba abo banjawulo era batonotono naye yali annyonnyola nti balifunyeyo ekifo ewasobola oziika abayimbi wasobola okukuŋŋaanyiza abayimbi nga n'abantu bave ne bagamba nti abayimbi be Uganda babaziika wano ng'abayimbi be baagulawo ebyo yabyogera dda Kasozi Sebata basudde n'abinnyonnyola nnyo kati gwe weesooka weetuulyeko atwala omuyimbi w'okuba ow'amaanyi omugambe mbana abayimbi basudde be yamenyako abebika 3 omuyimbi waagwawa ekiwulira bwe mala okumanya waagwa ekimu ku kintu ekisinga okusumbuwa Kenzo bagita respect omuntu atasobola kunnyonnyoka kuba amusookawo bba wa kitiibwa kumanya nti baakola ky'amaanyi ono kisangawo abamu ku bayimbi kamala okubulya Zanero tuyinza okuba omulembe gwa YouTube mu Uganda wano bwe tuba tuleeta emikululo naawe obaamu naye oyinza obutagufunamu kituufu naye mu maaso eyo ate abalijja ne bagufunamu kinene okusinga naawe kofunyeemu kati bali kunenya mu kinene kyabwe kye bafunye buba busiru senga bakunenya lwaki olwaleero Ronaldo ne Messi basinga obugagga mu mupiira esente ze bafunye teri yali azifunye kabeppere sate toyinza gamba nti Ronaldo ba Messi basinga pere ekitiibwa mu mupiira oba Maradona oba Ronaldinho otegeera kye gamba kakati Ronaldo wayogera ku mupiira ne bagamba Ronaldo sini yayogedde Ronaldo CR7 tayogera CR7 alindako okwogera sini yanga ayogedde era toyinza kusanga CR7 nga avuddeyo ng'agamba batugamba kibano kubanga abantu bakkiriza nti ne siniya bwe yasambira omupiira oba teyatwala bya Ronaldo no byatutte oba Messi byatutte naye tukkiriza nti yateekawo okuvuganya okw'amaanyi era tafaali lye lyaleetera bano sikirizibwa n'obubadi bwe tuwozaamu mu mupiira fe abagusamba waliwo Zidane yakola akeetololawo kati nga oba tokalabangako n'okatandikirako ensala ya Ronaldinho bwakanga omupiira ne gugenda eri bwe guti n'agusika obululira ekirere ne kukomawo
ye yasoko kaleeta kati doku yabikola mu Man City webale nnyo ate nga naye omulaba agabigegenya ate abigegenya kati abataala bakoronaldo babamula ku mupiira bwoti nga bwogusika Zidane ye yakaleeta firikike enkube abantu ne babuuka neyita wansi w'ebigere Ronaldo gwe nasoko laba nga agikuba yagikuba Bayern Munich baya Leverkusen firikike enkube bonna ne babuuka mu bbanga neyita wansi w'ebigere era ne bayongerayo nakodi akalanti kakati musiba akasengo bereye yebaka okirageera wabeewona neba yebaka doliga ngeya akakodete kandaja bafirikiki bagamba yimirizaamu abawanvu kati fwe tuwana Ssebatta kuyimba naye agambye nti nze namalanga okuyiya oluyimba nengende wa Dani Mugula nentuula ne musulemu ku gitanga bwe ndimba nangamba terezaamu wano yagenza okumala okukyogera nentunuulira Ssebatta nentunuulira Dani Mugula nendabanga Ssebatta just yeyongeramu ku speed naye nga eddoboozi owulira ddala nga liringa lyerimu Dani Mugula just alembegerera bulembeggerezi Dani Mugula gwe nkugamba awo ng'enateete awezaawo eka zaalinga 15 yatundako ndowooza butunzi era bajje Kampala asula wuwe bwe nyumba ye teriiwo woteeka mu Google nti search Dani Mugula ati Google bateeka mu buteesi byoyagala ate gwo byoteeramu yateekayo niwe tusearching eyakenze era tujja funayo ekitende yeeyiye erima gye yabeeramu esiiye lumpe siyiye nali mmanyi yiye kateekemu wano Kenzoozi House siiza butateekamu Kenzoozi House ndabe gye wandaga era bajja kukulaga nti ennyumba eno ebalirirwamu akawumbi kamu n'ekitundu kanje noonye ndabe ennyumba gye bateekamu ate nze nkubuulidde yoyo nnyini gye bateekamu yeeyo era eno yiye eno yagiwa ne Rema yagimulekamu emyaka mingi eyebuziga tebannagiwandiikayo kati nanyina nakusanga ng'osalawo busazi kiboko zakuggisaawo akubuuza kyononyeewo yeeno Kenzoozi House ate mbadde bwetya nti siyiye okiwulira gobeera eno gomanya abayi kakati amazima gali nti tujja kunnyonnyola ebintu bingi okusobola kubanga ebimu bifiidinga gwe kyobitaddemu gwe bwokirabanga kubanga kyebaagala era okukola ki okulaga nze mu nsi muno ebiseera ebisinga obungi nti gereza mupiira mu basambi mu bakubi b'ebikonda omuntu akyasinga ofuna ssente ezitafunwangako bamuyita Mayweather teri musambi wa bikonda yali afunyeeko ssente ezo kyokka mu bukubi bwa bikonda okwo ye wewunye tabaddeko na heavyweight champion bateekamu Mike Tyson abadde ku lightweight tatuuse ne ku heavyweight tagizanyangako naye awo wenyini waabadde akoleddewo ssente nnyingi toyinza musanga ng'avuluga ba Tyson tosobola musanga ng'avuluga ba Holyfield Evander toyinza sanga ng'avuluga ba Lennox Lewis kubanga yo wakyaliyo ba heavyweight gye bali Joshua kubuzeewo Anthony Joshua yammono yali afiiridde Ghana ne Tyson Fury bakubuzeewo bakuba oyo mukambo nnyo Tyson Fury twamuwabirangamu oli omulala yayogedde mu amadaali nti legend kati toyinza kujja nga gwe wadde ofunye ssente n'ozalawa n'ogamba bali tebalina bikonde bye bakuba baali baavu toyinza gamba nti baali baavu ng'ebiseera ebyo Tyson ye yayina ennyumba ezaali zoogerwako ennyumba ye ey'omu New York ogundi ye yagigula 50 cent naye olwokuba yali muwagizi we yagigula ne brandi zonna kubanga buli kamu oba kasisi kuba kaki kaliko lebo Tyson n'agamba njirekanga bweri kuba ndi muwagizi we kakati ojja kwesanga naye okuba nti ebulaaya amakampani nga bakwatirako era Ronaldo yafunye contract ya Netflix bagenda muzanyamu series 3 namba season kuba talent kitone kye bendit like Beckham sente ne ziyingira ebweru bakwatirako Tyson waba yavuwadde bamukwatako naddala mu film industry ne babasika ne badde engulu era bateekawo bayita bimachi kyebyo kyalite biki kyalite match eziraba ziteekawo ne Ronaldo baziteekawo ne Messi namuyambanga omuntu kati Netflix yamukwata
Okiwulira kati amazima gali nti Kenzo olumu abulamu okumanya ate okumanya okwo simanyi oba kamera emuleetera amasanyu mangi simanyi naye waaba atudde mu kamera agina akatabo kati ategere ebintu byanayogera aleme kuwaba ebintu ebyo ng'alina limiti kwakola ki kwakoma kubanga fine waliwo abayimbi abafunye ssente wabali bangi abalinamu ku ssente ezaddala bebaza Katonda okutuuka awo naye ate kubalinamu ku ssente ezaddala teyali badde Kenzo yaleegalanyiza kwabo kwatwa kalya ya Kenzo Jambule Federation jijeko Federation ne ssente zonna zerese zijeko asigaza ki gwembulira Jambule ko Federation ne ssente zonna za Federation ozijeko asigaza ki omanyi ze ndi muntu wa comment section era nalabye omwo nga bagamba ssente omukulu ze yeewaana nazo si za ndongo kati ate bali bajjaga ku za politics ezabaliza music bajjaga ku ndongo bukyanga kafeera affe ebyaka 17 na kati bakyatu 19 na kati bakyatunda ebintu yafa 27 kati emyaka 19 na kati bakyatunda bali wofinga wofa leero kyokka ate yali akafa emyezi 2 yafa emyezi 2 ne batandikirawo otunda pozi naye yalina ebyuma na kati bakyatunda si byuma byokka n'amayumba na buli kimu endako zenyina ennyumba gye nagenda olambula ekajansi nga waliwo ayagala ogigula ne baŋŋamba nti abagitunda yali yakafeero niŋŋamba kati amazima gali nti so Kenzo akasente bakambule Federation tulabe naye yali akubya awadi zaawo itizani zaawadi weziri sinamuwakanya n'okutuma kwesikuwakanya naye ddira akasente okambule Federation olabe kubanza nyinza n'olowooza ate Federation yamusala kakati musical yamusala amaanyi n'agenda mu byobufuzi wadde yeyinza oba yamuwa ssente ate ze yali anoonya muntu naye gwe ddira kalyayo Jambule Federation ebyobufuzi olabe asigazaawo akasente kyokka ate nga yakyegeraageranya ku bano aleme genda kuba emabega musike wennyini omuteeke wabadde alina okubeera atya waliwo naye batambudde nabo okugeza nga lutalo alowooza benkana simanyi bajjira wamu naye lutalo oyinza omugeraageranya ku Kenzo mu bugagga ulira lutalo yalima eyeruwero yonna n'amala sikulima bulimi omanyiza apartments zayina okiwulira naye kuba yesi wa social media ye alinamu kataki kakadongo kamu lutalo asirikira ebintu toyinza kujja toli musanga ng'agamba nti mugagga oyinza butakiwulyako obulamu bwe bwonna kakati oyo mugjeeko kakati ate waliwo Kenzo gwe yasooka King Saha bebalemukko ate ngo bano abamu bayimiridde ku music Saha zitowa kakati Saha zitowa embeera yo tewekola ki bwebeera amazima gali nti mwami Kenzo asanyuka nnyo olumu mu kusanyuka ennyo ebintu n'ayogera mu ngeri y'okuyitira naye ate yali badde awa abantu bano abaasookawo ekitiibwa ojja kuddira oluyimba olumu ng'okuluyimba introduction yekka ebigambo ebirimu kyegambe nti tujje mu endongo tulwambule ekyo kyensinza okuwakanya paka kati nteekawo n'omuntu ewagusaleko siyinza kukkiriza nnyimba za 2,000 kugibwamu ndongo ziri eza 19 biki zo zigibwemu naye zino batuleke kubanga wojja endongo mu nnyimba zaffe bayinza olowooza twali balalu kubanga oluyimba entambula gye lutambula nga telulimu nongo jasanga lulimu ebigambo 9 ng'omusajja akola introduction nawe n'ogiwulira leero navuddeyo nalinga abasajja n'owojjamu endongo oluyimba lusigala lunyuma naye kati we tukuba oluyimba peeva waliwo oluyimba baluyita obwavu peeva nga temuli bagamba oyo omulalu abadde kyaleekandirawo nga temuli ndongo
waliwo oluyimba baluyita obwavu lwabasudde. Lutandika noga nti mukkirizeko bamanyi okubula baganda bange mbasuuliridde nnyo kiriwo ekityo nnyina obulamu era n'obwongo okufaanana nga ggwe wadde ne mu mateeka abasawo batera kikola omuntu afunirwa liivu alyoka awummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo. Nange mbaddeyo ewaka ku luno muganda wange muganda alonga eryo liivu oluweddeko njibase ngamba gitaaka tubulonde bannange ate kiwummuza obwongo kwe kulowooza ebijja wano mu kuyimba wo tebali abaloga abasawo babajaga ssente okuyimba waliwo okuyige yagamba waliwo okuyige kw'ossa naffe okuyonkera eddala nga ffe awo nna ayagala kutandika kutuyimbira awona introduction akuba ento ayagala awo n'agamba nti kyebava wabula abalabi nti ono ayimba ate ono anoonya ssente kati ddala olimba otya kulaba timujje mundabe ndi mu ngeri ng'eno so nga okwagala teri akuloga abantu b'ensi eno bawula ekibanguyira awo naakyali ku introduction suulwagana atobya ebisobi ekimpowooza atyo taduma tayira nga nkuba kyokka weewuunya tatobaza essanja awo naali ku introduction suwe tatonyanga nkuba naye atobye essanja taduma tayira naye ate osanga essanja lyatobye ku makya sajja bawandiika ekiwulira kubanga alowoozezaako ku makya ng'ozukkuse emmotoka yasuze wabweru nga mbisi naye enkuba teyatonnya era bwe yali afundikira bwe yali afundikira introduction n'agamba nti baana bakitanga bamanyi obunyuvu newe nkoma abo munjulira yenze basudde ayimba amakulu wadde saayagala mbe ntyo nkikola lwakuba nkimanyi mirembera mutya nno bannange awo agimaze introduction agatandika kuyimba biri byonna byenyumiza awo twakakuba wezi obanga mukaaga okiwulira olwo abuuzizza ku bantu kakati gwolese zino ennyimba zammwe kateme nsingo kasale bagamba ayagala kutemulani oyo kati olese ennyimba zammwe bazambula endongo tulina wallahi temusigazaawo oluyimba kandi abakayimba ke tuyinza okusigazaawo awo baliwa basemyeko zaabakola tiri mpozi ogambye tujjemu endongo awo biba bizibu wadde kuba mbadde nina okukubawo akadongo tiri era mwonayambula endongo enyimba zojja okusanga ojja sanga kankutendereze ssebo nga nyambula endongo ng'owulya ziwooma ojja kusanga wonazambula endongo ojja kusanga newe kaba akakomako tekamala kagwa mu ttanuulu giyingiramu mwana saagala lumwe ng'owulya luyimba ogambe newe kaba mbadde ngenda kudda newe kaba katono newe kaba akakomako era wonayambula oluyimba ojja kuwulira wangula kwasiba nnyo Oluswayiri naye mpulira abazimba nga bazambudde nga bazimba bulungi ennyimba za Kamiri okiwulira bw'ona yambula endongo ojja kulaba ojja kugenda ku nnyimba za Bobi Wine twali bangi ne tutandika okukola ng'owulira lyrics zijja walima muwogo n'ennimalo togenda tunoonya kwe kufuna muwogo yakula mangu n'ofuna netulirava baali tetannafuna omanya amatooke galwawo okula ng'owulira zijja okiwulira ojjambudde endongo ate nkubiramu kuza omukulu twambuleko ku ndongo tuza tulina ennyimba naye kati yambula endongo tutandike danse yefe abavubuka envumuulo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwali alimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo zolaba ku sikuliini yo danse abavubuka envuumuulo ne tuyingirawo n'ebiviiri ku mutwe tuba tuze bamalirizamu aba-19 otandika okubuuza kakati toyinza geraageranya nnyimba ezo ku kayimba akasobola okujja nga kasendeekerevu
kubanga bwoba onoonya ekintu ekiyitibwa omuganda ku nsi onoonya ennyimba ezo ze zinyonyola omuganda olumu Ssebatta yalukuba bwatyo newampisi we yaleeta ekirooto n'akigumiza yaleeta empologoma ebuusewo binnyo nayirondamu kyova olaba walira tibabula empisa emuwonda kalulu so empologoma newalibaza yalibala okiwulya kakati ayina engeri gyanyonyola omuganda Ssebatta olala Bobi Wine zokka ze ennyumba ezinyonyola omuganda bwali olwanyimbira kabaka wange mwe muli okunyonyola omuganda nti ensonga nnyingi ezindeetera okwenyumiriza mu byobuwangwa byensibukamu nsibuka eyo gyosanga abantu ab'empisa ennungi abaaniriza kabeere muyise kyova olaba buli ggwanga tukola nalyo ebitunyiga n'ebitusanyusa byonna tukwatira wamu era kabaka waffe ke kabonera akooleka nti Katonda ne Buganda omwoyo ogwo ennyimba ezo bbiri olwa Ssebatta lunyonyola omuganda bwe yandibadde omuganda bwe yeeyisanga ne lunyonyola lwakiri abantu batuyita basirwa obugumiikiriza bwaffe abasajja bano tumaze okukkiriza mu music kyabugagga kyabwe bakirina n'obugagga bagagga kyekyabatuusiza okukaaba amazigga okujjako nga Kenza ŋŋamba nti waliwo akadongo kamu bwe yali asuzizzaako bw'aba nga tewali gwe yali asuzizzaako oba aliisizzaako oba gwaliisaako ategere nti bagagga naye Kenza ayige kye bayita nti omuntu akula nga bwe nkugambe nti Ssebatta bukyanga ayimba Saamu wange emyaka 48 ku 47 bw'aba yayimba Saamu wange emyaka 47 akitegere nti omuntu akula omuntu bw'akula bw'abeera si bw'aba ali bayinza n'okukaaba kati tetulina ssente kubanga si batwe baali bayingiza ennyingiza ekendeera n'ebintu byabwe mubatundako n'abaana bazaala balagirira balwala saagala agambe nti bano baki banaku nnyo weewaawo mulimu abanaku ennyo abeetaaga obuyambi naye beyasonzeeko ate abo bo bagagga abanaku baze ne bagamba kubanga byabadde asonga n'asonga ku Dani Mugula n'asonga kati mbadde nkubuulira ekintu ky'okutandika omusingi okitegeere nti Dani Mugula yatandika omusingi nakati gwe batambulirako Bassebadduka batandika omusingi kati gwe batambulirako Dani Mugula waaba abadde atunula mu ndongo ya Ssebatta omuga nti fulumya watofulumya kitegeeza bano baaki banjawulo nze amazima gennyina era gennyinza okugamba gali gamu ffenna tufube nnyo nnyini okugezaako okuwa abantu abatusoose mu mulimu oguwa ekitiibwa obbawa ekitiibwa simanyi bakenzo baakikoppawa naye liyinza okuba ggwanga nga linafuya abaasooka bw'obanga ojagala okumanya abantu abajooga mu nsi abantu baabika ebyo toddamu agaboozi gagga bbaasi bw'obanga oyagala okumanya abantu bajooga mu nsi temuli muntu yenna abantu baabika ebyo eggwanga eryo lijooga eritalaba muntu yonna ali mu bbaasi abatalaba muntu yenna era kyova olaba nti ojja kwesanga buli mu ofiisi mwali ng'enjogera gy'ayogera ayogera ng'eyatuuka mu ggulu kakati ekyo kiyinza okuba ekimusumbuwa lunyiriri engeri gyatakyalikaana kambata nga yafuuka kampologoma olunyiriri luyinza okuba lukola ki lwamusika lumusumbuwa kuba omusajja ono yali muwombeefu nnyo ng'ali empisa naye okuva olunyiriri lwava mu kana k'embata kati bwe yafuuka empologoma lwamusika amazima gali nti nze Kenzo era nze Kenzo amagezi ge muwa buli kyakola kyonna ku Federation akikwata Chwematini Betta ye asigaze wa president kubanga Betta byonna asobola bikola mu butuufu bwabyo boba president tebukyukako tebuliko term limit
tebuliko term limit oba president enako zino buli omwe akwata wakutalinga ali ofuka president oba ofuuse speaker tasongwa muluga lufuka lutalo magogo tasongwa muluga lufuka lutalo kanzo tasongwa muluga lufuka lutalo buli akwata wakutte buli akwata ku president mawa asonga mulu wa speaker naye ku deputy asongwa kugambe yafutuka nabo mpaka mu movement wawuliddewe bamugambi bamugambye omugenya ina koma mu lujja ekoze mu kisenge eno ate naye namwanukula yagambye ati birabyawo ng'amwanukula ayina we yagambidde nti ate adopted son tawanyo mateeka mu lujja olwo olw'ennyumba ng'agamba ono FDC okunwaba adopting ofuko w'enyaremu talina ate kunyiiga nnyo kusinga bali kwegamba yono to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Norbert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and kuba naye Constitutional ayina we yagamba munnembu accidental speaker yakitomera butomezi kyamutomera teri nsi yali yetegese kumuwa kwa speaker kati oba oli wamuyita accident naye nawe akuwa mugira mwewa naye nga kinagwa kitya nsuubira omanyi ngenda kubuulira mu nsi yonna walaba nga abakulembeze abakulembera abantu okuvuganya bakufuula lutalo aweeraliikirira ne bye bayinza okuteesa ebiramu tebibaayo kuba bye bateesa birina kuyamba bo sigala mu bifo ebyo so si kuyamba nsi nze nno nsuubira ako katabo ka President General Museveni taba na cabinet nga temuli beerwana eva babeerawo yalwana oli bonna badduke bafukabire kimuyambako n'okutereeza ne gwalonze okuyitawo okutambulira ku ntoyize so I think speaker jasigaza ekifo kye naye alina okumanya obuyinza gye buva oli yagamba I spent the whole night calling one by one vote among era no twamukozesezaako akodyo kakiyeekera ng'agamba Kadaga Museveni tayagala nnyo muntu abe mu kifo ng'akirimu ng'alowooza akirimu kuba asaanidde ayagala nnyo obe mu kifo ng'okirimu ng'omanyi yakusaasidde si nti wasaanidde so lwero olutalo balenewe nga tweyongerayo Iron the Press wawulira omusajja eyatta abantu omumerika omunayuganda musajja oyo ye muntu akasooka ofuna obuzibu obunene weebutyo wabula enkeera bagenda omuleeta mu kooti nga n'engoye akyusanga buli lwajja ajja nangoye empya kwegamba bagambye ono ye mutemu wa Rakizale atamanyiiko nnaku yonna omusajja oyo wamulabye oyinza kyogerako Zanero omutemu ono namulabye kyenasinza okwewuunya omutemu amaze emyaka 2 mu Amerika yagenda nga myaka 19 alina emyaka 39 amazeyo 2 n'akoma mu 2017 natta omuntu n'akoma mu 2019 natta omuntu n'akoma mu 2026 natta omuntu buli lwayagala okuttayo ku muntu ng'amanya e Uganda waliwo akola mu ddwaliro ekikakasa nti mulamu mu Amerika akola mu ddwaliro oba baddatta abalwadde era ekikakasa ddala nti mulamu alina ne pamiti tebagiwa mutabufu wa mutwe nawulirako ababeera ebweru eyo nti ekintu ekimu ekizibu okufuna keka driving permit yako alina ne pamiti ne passport y'Omumerika neya Uganda alina dual citizenship bwe mantunulidde ensonga z'omulalu ono mugwe muyita omutabufu gw'omutwe nze gwempita omutemu professional omutemu Lekizale Kira bw'oba omutunuulidde ebintu by'azaakola amazima gali nti ono mutemu mupangise kankubuza ekibuuzo lwaki olowooza we yayenze mu ssomero yaseemu abaana 3 nga bava mu region emu baleka be babadde
Kwa nalabye essomero eryo mbuli yamba bana. Seru yange yekka. Oba yesenyango ba seru yange eyagenzeeko. Ate abadde wa region ya waggulu. Bali yasebabe bennyini. Beewaabwe. Weewayo. Naye bw'otunulya omutemu ono yeetegeka ekyanja gye yali asula. N'akozesa ne boda olumu. Olulala abadde akozesa laavufo okusinziira ku boda stage abaliwo. Laavufo nga atambula n'afuluma nayo ng'era olumu tadda nayo. Yajja wano gwa 11. Abaddewo mpaka lwaleero. Kyali ki ekyamulonze essomero eryo? Okuva ekyanja kubanga omulalu eyagwiridde ekyanja eddalu ku kkubaawo ate yaliise kwabo bonna. Era bwe yajja n'afuna n'amagezi agasaba ekifo n'okugalira omuntu akuuma abaana mu woofiisi. Ate bagamba yajja ennaku 2. Weebale nnyo. Najja olusooka n'asobola okudda ku lunaku olulala lwe bamugambye nga bamusuubira. Awe nategeredde nti ono omulalu si mulalu. Ng'ayina ne Bennett nnya nti emusenga egaano bane baginsuuza. Zino zijja kukola. Ekituufu kiri nti ono omusajja asaana kubuuzibwa 45 mu ttokya ez'enjawulo okumanya eyamutuma. Kuba ye mutemu to the extent ate ekituufu wa America kubanga n'emmotoka ya America yabaddewo ku poliisi ku kooti yazze. Nga America ezze tugamba ki? CD0102 ngeze tugamba yabaddewo nga baze kuwuliriza muntu waabwe. N'Abamerika batujjeko akajanja. Nga baze kuwuliriza mutuuze waabwe bawulire musango kyo gumuvunaanwa. Nga baagala kumuzaayo America. Kuwuliriza bawulire. America. Tulina bakyali bafa abali mu America. Nze ndowooza Abamerika ate temukisussa. Kati ku mutemu ng'ono babadde bakimawo. Kubanga ne ku gundi bajja bawulirize kumuva wala. Muva wala nno y'omanya. Naye ono. Kati ekituufu kiri nti bwe natunulidde omusango guno nalabye ng'abantu bafiira obwereere, abantu abatumira obwereere nga waliwo abakalikulatinga ebintu byabwe bibeera munda bye tutamanyi. Zanero, abantu babakuba bbamu erugogo. Ne tukimanya luvannyuma nti Kayihura yali ayisawo budget. Okuteeka eggwanga ku insecurity. Wano wenyini CDF yakakwata birungi. Wano juzi wama. Ku bibbomu bire bivuze munyonyo. Abaana babakanye bommu yabajulize. Naye bommu enteguka gyeteguka. Bommu nga ya AI nnyo. Bommu ng'eteguka bulala. Okitegeera. Ekuba omu. Maama bano abakamera baali beetegese bati. Naye gye yaggweredde. Nga babirungi bali munda. Ng'ebommu zaali za kusaka budget. Kakati ebintu ebisinga obungi ebigwa mu nfu. Wana baana b'ebuddo bajja. Nga moviti ne gundi bakayani ettaka liri eri Lubowa. Ne bayokya abaana oli obudayavu wale basobole okuva ku ttaka. Kati ebintu byali biwanvu era ebintu ebitambula biba biwanvu abantu bakola ebyenjawulo. So omusajja n'asaana kwatibwa omutemu wa Lakizale family yonna eri mu America n'Oluganda talumanyi n'Olukyoli talumanyi n'Oluki talumanyi kwegamba buli kimba mwayiriza manyi Luzungu. Naye omuntu alinnya ennyonyi n'ajja n'atemula bw'alinnya bwadde n'atemula oyo omutemu aba wa Lakizale nnyo. Owaayi ayo the press Waiswa Mufumbira mukyala we ng'afa naye agenda okufa nga basabye bail oba court bail emirundi mingi nga mu defense ze bawaayo okuba lwaki balina omuwa bail mwe mwali okugenda okujjanjaba omukyala. Olwaleero simanyi bwe bibadde oba bamuwadde bail oba tebamuwadde. Kati abaana ani agenda denied tebabanga bagiganye. Nkisomyeko awo bagiganye. Waiswa Mufumbira naye kyolina okumanya Sakozi Zanero. Zanero. Si Sakozi. Kyannaku nnyo okubanga tulina abantu abali mu kkomera nga tewali musango naye musango balina gumu kwesiba ku Museveni. Ekyo kintu kikwasa ennaku nnyo nga bw'okiwulira. Kubanga ne parade gye bavunaana mwami Mufumbiro teyaliiwo, yali agenzi twala mukyala weera mu ddwaliro. Okiwulira. Naye gwe musango gwe bamukola ki? Gwe bamuvunaana. Amazima gali nti Mufumbiro oba omutunuulidde yenna oyinza okumanya ennaku eri mu nsi Sakozi abantu balina ennaku. Abaana tunuulye tata bamusibye mama waabwe afudde.
laba abaana sayize yo bali kuliko n'atategedde nti mama we yafudde ng'ali awo bwatyo mukazi wattu naye era otunuuliramu abaana ndowooza omukyala yali yabagamba nti nja kufa essaawa yonna ng'abannyonnyodde ne kansa kyekitegeeza because waliwo ekirwadde kye bagamba n'omanya nti kaweddemu yannyonnyolako abaali bategeera naye mulimu ababadde batategeera naye ekituufu kiri nti omukyala yafudde bambi yagenze Mukama Katonda amulamuze ekisa abaana be we bali abasigaddewo ekirungi jjajja waabwe yali mulamuzi mulamba tata wa Waiswa ajja asobola okubakuumakuumako nga Waiswa wajja n'ekibinyo kooti weba esobola okugaana okuwa Waiswa beyiro okujja okusika mukyala we ng'ate be bamu be bamugana n'omujjanjaba state n'agamba nti bino bye baleese bipange ate ekyo ekintu kikwasa nnyo ennaku nnyo ddala sina bigambo bingi bigenda kususaawo ku Waiswa kubanga nange muwulirako ennaku okujjako nalabye babuloga ba movement bazinye nnyo ne tugamba tewali tabu buloga bazinye kati nga bajjaganya ki Waiswa afiiriddwako nze omanyi zaneno ngenda kukubuulira nze omu ku muntu nze ndi omuntu omu atapulikinga bya kisiru sibiwuliriza nze sikkiririza kaabe wa movement nga yafudde kukeera ku makya mukolera live wano kutuula kunyonyola lese nafa alino bwentu wesikiwagira eri wesikiwagira ne NUP era nze ndaba akikoze mutwali yaddala nga mugwagwa omanyi waliwo nti omusiru mubalagavu wategeddeko ku nsonga eno ey'okusengula abantu reason wamaze n'ogifuna entuufu okusengula abantu bajjawa okusengula abantu ku ttaka lyabwe waliwo akatambi wano kenjagala okukubira lwaki abantu basengulwa abakali kuno kati munnayuganda wuliriza sikeko anyway kaka if you cannot develop your plot, please sell it off to other, because we have people who are here who have capacity to develop those plots. You can go out to the outskirts of the town if you cannot develop your plot which is in the middle of the town. Okawulidde woba tosobola kukulaakulanya ttaka lyo liri mu town naye abantu abo gendako mu kyalo abantu abani abawo obuyinza wo wali wasobola olikula abantu abani abawo obuyinza ogenda mu zi office ezo kati tajeti yokulaakulanya ettaka ogimanyi gwe kati mbuli ebitundu ebitali bikulaakulanye nga bwe babyagala ombuli ne bannannyini byo bagenda kubba abanaku bamale babbe n'ebintu ebiri official wana asinze ettaka mu Kampala etali kulaakulanye ogamba ani Kabaka Lubiri lutwala bbanga kideni bunene ki banaye ettaka tebayogera ku lya Kabaka anti wulira erya Kabaka lya ddembe okubeera awo owulidde balijjeemu anti tubannyonnyola anti nkugambye omanyi osobola ku nsonga baleese etteeka gwe omanyi ekyaleese etteeka ly'okuzimba bitebe bya Nuupu bye yaggulangawo ne bagamba nti kati anaazimba amala ofuna olukusa wamala ofuna olukusa tujje tulambule bwe tumala okulambula tulabalina obwannannyini ku ttaka bwe tumala okumala obwannannyini ku ttaka tumuwa olukusa oyingira mu kyazimbye era tumuwa olukusa oyingira mu kyazimbye era wekitabeere wekiti tumukube fayini buli square mita emu ogisasulire emitwalo ena ng'ekizimbe bakibala obwagagavu bwakyo ne ku ttaka kwolitudde ne mukwambuka mu bbanga abo batakitutte kale byonna basobola okwagala obbitwa kati olwaleero abantu abatalina amataka agatali makulaakulanye wano wonna bali ku liizi bagambye vaawo wano wonna wa Kabaka kati bagambye vaawo kati atasobola likulaakulanya litunde vaawo litunde tulitwala lwampaka andi bo kye batamanyi nti Kabaka okusimba emiti olwo ettaka lye liba likulaakulanye tebakikkiriza kubanga Kabaka talina bwetaavu bwa kuzimba kintu kyonna ye alina kukuuma butonde bwansi bo tebakikkiriza nawulirako aliyeni ng'agamba bamuweeko ekitundu awo ku lubiri akikulaakulanyemukko balabe
ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority kati eritalikulakulanye era eribaluma lyeryo ku bibozi byozimba airport e Kampala nze nonkotidde ebibaluma byebyo batandikawo bati kati basooka ne banyingiriza abanaku naye nga balina kibigi fish kye bateeze mpaka we bakigwako basooka ne bajja kuno batuta ataano kwa ataano yange batuta ataano kwa abiri yange bakoze atya oluganda bagamba naye olubiri luno nga luganya okulaakulana mpaka we batapinga mu big fish nkubulidde oligamba nambe mtu akola wano obandi bamulamu obandi basiriiwo naye olimbuulira temubana kutya nze nkubulidde nze akusikakkiriza nami olabayo nnyo naye leero nkagaanyi balowooza ndi alina ettaka eddene ate taliina wano wokka alina Masaka alina Bulemezi alina wa liri awo sikulaakulanye baagala likulaakulane liri eryo ettaka boogera kuli abannambeemu banero bwowulidde balina gwe batidde ku liiso era bajja kujja etteeka ligamba lita ku ttaka amateeka nabeemu kakasose wala nnyo naye sikulimba nsuubira balabayo nnyo obutagendayo era nze kamala okubuulira tunagenda anti ngenda kubuulira wanewo tuba tukola ebintu ebisinga obungi gwolabanga ebya bulijjo kubanga basooka ne bakuwa target entini gwe n'olabira okumpi naye bagenda omaliriza nga kinene nnyo kibaliko nze nkubuulidde kale wetobadde olunaku olwaleero Iron the Press ne nambeemu leero ezere mu budde weebuti ndowooza tugenda sukkawo wano tugenda sukkawo mubeere bulungi tunaddamu ku Monday we out